mulekerawo bannayo okwetuulako. Lwasa abakubya kamanyiro kati. Abakubya kamanyiro ziva kugira emigo gya Pretty Nicole. Abakubya kamanyiro. Najogono, najogoli. Nakombono, nakomboli. Natukano kombo olulimi. Kanoleko mufananyi w'obuseegu ebibiina by'abakyala biririddawo. Ekitegeeza abakazi muli bijanjalo muli bakuzanyirako mulinga bigo bakunyala mu bunyaazi. Bannange Lwasa kisusse bwe banga mu gavumenti waliwo ateeka mu Lwasa ssente okwonoona abakazi n'okujolonga abakazi. Ekyo nakyo kitegeere. Okumanya ayina ejjooga avuddeko ne kubaawana agendeko ne kubeeri n'okubasoma. Kwegamba alinga aga nti abakazi nagisi abakazi tebategeerekeka. Lwasa lekera okujoka bannyinaffe. Lwasa lekera okujoka bannyinaffe onagira ng'ogenda na Pretty Nicole onakulaba tukulaba oline lweyipi onotera kwepikira mama fiina. Lwasa abakazi mwekole mwomulimu muteege Lwasa mumuyire enkali emaze wiiki 2. Kisusse bana b'abantu bajolozi ono yamwandula amaluse yamusobola n'abatanzi bannange Lwasa kisusse anti yewaana mbu ayina sente mmeka. Lwasa asinga kirimira sente asinga filimani kiyimba sente. Lwaki bo tebamugana? Mami Fati ono owatuwantu owe Dubai eyazimbira asi ennyumba nga ye tawasa buli lwaki. Lwaki ye tebamugana? Ye nga tawani Lwasa abantu baavu ekigenda abakazi balina obuzibu. Abantu baavu omavu tolabanga balanga ku marediyo na TV nti tulina kampani simanga mulete kampani tulina kampani tubagala bakola mu store bakola mu gundi abaana ne batuuka ne batandika ositulabira ebigundi obusero ne bufurasika n'obutebetebe. Abantu baavu banaku. Lwasa kabamanyi. Lwasa alizo okukwata naga akwata milioni 3 weeyambule nga ntadde mu kamera. Ani abagambo beera abanaku kababonyeebonye. Ntolagera bw'otyo ensije tulimu yakusika mugo ate nabo boli timu Lwasa ngende likoma tuko nja kwira n'amazzi. Olereza abakazi be bagenda bakazi bamaama baffe bannyinaffe mwe tuva bwe twebakako ate oyo naye bakazi kinsimatus n'abakazi abo balaba batubeererawo bambi bayitawo ne serious note. Lwasa alekera nedda gufuse muze minisita w'abakyala oliwa mu Uganda temuli aba MP b'abakazi muliwa ba MP abakazi muliwa mutudde ate speaker of parliament mukazi kati Lwasa bava n'epikira speaker magoga bamusse ne magoga bamusse magoga bamusse aye kiswala kivaayo cyane Lwasa kivo ne kimugamba anita ate Katolubwa amate yavayo n'epikira anita abakazi beerwaneko abakazi mwe kati Katolubwa amanga avaayo agambako Katolubwa muntu Katolubwa wafaananya batyo ng'ali mu ngoyi olwo bwe yeeyambula kati Lwasa okimanyi nti ate gurupu ya Katolubwa ye ya Lwasa yeeyo tubabalaba nga bali ku byennyanja bamaze ojjooga abantu batudde sebo banyumirwa oyo tumumaze twagala mulala tugera teekawo mbusibanga Katolubwa security nga tulonda abakyala mbubayite n'abakyala nga Vincent Segabo yakola. Bakazi beerwaneko bw'oba obuulirira bakazi mwerwaneko kamanyiiro amaze ab'omu Uganda kati wuuyo agenze onagira ng'afuna muzungu naye ng'amumanyiira bwegenda Lwasa bakwanakkiriza mulume kaakantu ndaba kati yate katwala ddakiika meka tekanakutuka kali kati kalinga nsumba bajja basibwa okaluma ne weewozaako nabadde neerwanako bannange okaluma Lwasa nedda that is too much kati nga nnako biringa nzira mu kutunula ntyo nga Lwasa ng'addi atyo jukira ye munene alina olufu bwakola banna abakoze ebintu bwabagira bwabakomba bwabasubiza ebintu bwabijjayo bwanunula emmotoka yakireeta yekyabeera si kye kitasoma kale twawuna kitata tetulina Lwasa twalina ate kyakajja Kapemba yagaana okukola obulungi ne baleeta Lwasa ani yaleeta Lwasa
Nani yaleta lwasa? Ate akyali. Lwasa wagira kibiina. Yali mu bayimbi. Lwasa wagira kibiina ki tugende tumulope mu kibiina kya wagira. Shiba kunama. Ali mu Shiba kunama. Kubana yakuda. Shiba tugambire ku Lwasa. Shiba Lydia Jazzy milimu aina kibiina ki Shiba. Kunama Shiba kunama production. Wagira Shiba kunama Queen production. Naye nga Lwasa. Lwaki tekigende walunda n'akiwa omulimu ne kyetandika okusavinga emmere obe wa papa. Ne wa misaaki. Ku ensonga ya Lwasa omukyala yavuddeyo jo hafinga mukambwe omuna Kenya si musomali si muna Kenya naye oluwala olugundi oluswahili alumanyi yavuddeyo ng'akaaba Kenya mbukakati bamusuubiza ssente ze ebiwetaweta ne bamuteekako bye bino by'osiba oyogera mbu Lwasa bamwegendereze kati ng'olwani ani aguzannya omuzannyo ogwo gwonna mulimu abantu bangi tugenda baleeta ano ku Megatron lindako Lwasa ekitegeeza pulaani ena pulaani waliwo pulaani eriko ku Lwasa bano abakazi ba Lwasa bonna eba pulaani mukazi kyawe wa Lwasa atali pulaani Nabatanzi oba Vanessa Vanessa atali pulaani yali pulaani teyali pulaani kuba ye Vanessa yaganye akasente ke anti labayo Lwasa talina ssente zasobola teekamu ezo zonna simala kuzimba nnyumba n'ennyumba teriiyo kati omukazi bamunone yali abeera wa kanya bana babipanga byali abasomali abali wano tobamanye Mengo osobola go esitegaza omukazi sina wa Kenya we Mengo mu kisenyi musomali tomumanyi omukazi tomumanyi ku mbuzi banange tutandike kati Lwasa agenda kukomadde akamanyiro n'okumanyira bannayuganda okujjako ng'ateeka mu ssente Lwasa akomye ati babaawo ekiguddewo wadde ekiba kigirakira nga Lwasa bamukola ki bamuyita abikka amawulire okitegedde kati walabye nga ekyagundira oba ekyasiya kinaabumukaawo ne kigira oba babikka ekyeyapooti bagenda bikka kyaki Lwasa najja jjukira te Lwasa aweddeko nawudde ne Brian White adda akomawo naye abo abantu mu ggwanga beetaagisa okubuzaabuza abantu ebintu bibaawo kuba abantu bano otababuzaabuza jjukira Uganda sema Lwasa alina management namba yeze namusangako ewaaluna nga batudde nga yambadde amasaati galiko ekigambo nga kyamaanyi Lwasa vaawo nga Lwasa ali waluna batudde bateesa aluna teyaliiko baali abakazi nga bataano Lwasa n'abasajja nga bana soko yalinga amagwe soko yalinga olugambo lulimu bwino ku bwino management ya Lwasa ina management emukolera obubadde obwo bwonna kati ekigendera kya Lwasa mu ekyo kiba ki anti ye diversion noti batubagamba Bannayuganda era mwegendereza ebintu bya Lwasa tolippira naye kino kyabasaze omukazi yabadde tabanjiza wano yabadde akwata omukazi omuwala omusumaali ekyamujje mu mbeera kubanje akasente kalwawutuuka abanja kana kasente ke bamusuubiza kalwawutuuka kuba kati ng'akubira Lwasa essimu tazikwata yeefuula omugezi ekiriali tebabeera naye niye bane media za Uganda ziwanya abantu attention ebitaliimu tewali ekyo ekiyinza kwogerako tewali baleeta be tuyinza kwogerako gomanye ebintu ebifeeyo munda byotamanyi wavaano n'oyogera ku Lwasa n'onyonnyola abantu oyo wala gaye mu team violence muliwa Lwasa ojuga mu kutandika nagamba nti Lwasa ono avudde mu mukwano ogwaddala Lwasa yaliko anti labayo omukwano ogwaddala gwakoma kwani ku Nabatanzi jjukira bwe yalina Nabatanzi tumanyira wanti kaali kabadi nga Nabatanzi yave wa Lwasa n'afunirawo Range Rover kati avuga Range Rover tumanyi kyo bali ku musaala gwe abaana abawala jjukira bazibu omwana omuwala atala yafiya niye akasawa bawa akasente omwana omuwala akasawa bawa akasente ajja talaafiya katwegera tutya nti Nabatanzi yali tagenda sasula kati naye olaba ekisiguswaza omugagga kusesemantula era mbagamba nnyo nti kyonna kyokola kiri bbulukuka okimanyi nti wabaddewo abantu bangi bali tebamanyi nti waliwo obuzanyo ku Lwasa ku bakazi abo ate kati asusse bususi tojja kwanjula buli mwezi bagambe baleme kugwamu oshegedde tojja kwanjula oshegedde yali yakata Vanessa n'afuna oyo enjo we yafuna enjo yakomawo bukomi ayina kyebbeere si enjo kyani ekyo ekyebbeere tewanayita bbanga n'aleeta omunakenya ate omunakenya nga tanajjalo bwe yaleta omuyimbi
oba yali mu South Africa oba mu Kiyo oba mu Nigeria mbaleso mu basayinizo omuyimbi Lwasa oyo yali endera nankimu omuyimbi mujjukira nga nti omuyimbi aleso omuyimbi kati atenga tusi yali awo n'aleeta ate obuzibu obuliwo ategeka ne case kuba era gundi gye twateeka ku Megatron Media wano ku YouTube channel ya Megatron baavaayo ngaga tandika kifukamira case ono kawalia NBS kawalia ye ma case nakuzina mwaka senta akatategerekeka biba staged case ina mwaka senta akatategerekeka kati ensonga eyo ogyogerako kyensonga ya Lwasa agenda naye ate ebintu ebyo bidabikira nnyo nga tonatera okuyingira obululu emyaka basigadde mitono jjukira osegeera wano obululu bunatera okuyingira ne Brian White wuyo atandise okugugumuka wazzeewo wano omugagga omuto osegeera naye Lwasa ebintu byemusiga mu ggwanga bino naye ekintu kya Nabatanzi ekyo Nabatanzi ye Lwasa ali agana Nabatanzi senga kaali kabadi senga tebakyaweereza gundi bigambo okimanyi gundi yamuwandulira amalusu Nabatanzi ati gundi ekule omuzannyo gukule gwokimanyi nti nno omumawunga agenda mu NRM olunaku olwasembayo era yavuma President Museveni olunaku olwasembayo naye nkira ntumulaba nga basayinize contract gwoza oyinza osayininga contract nga temaze kuteesa bbanga gundi Range Rover yagifuna Nabatanzi afuna Range Rover waliwo omunene ali mu magye nenjaba Nabatanzi aliko omunene mu magye awe munyonyi awo Nabatanzi apisa ku Range Rover ku bitale emakindye omanyi bino ebitale byemakindye ekidde lukuli ekisalamu mpaka munyonyo mwani basawanga mmeka genda ku Chubana omanyi kibeera ku Chubana yensonga lwaki mukazi wa Tureipi akyali ku pressure y'amaanyi bano Nabatanzi bannene Tureipi tanayingira mu muzannyo tewali yamusomedde lwaki Kezi tamusomera mu muzannyo guli naddika ewaabwe Kezi wa kamera tabimanyi Kezi yasasulwanga mawulire wamma tewali gundi wasebeerawo Kezi n'abulako Kezi n'ababa mulwadde ng'ali ku drip adduka misinde ogenda omulaba ali wa Lwasa era amawulire batogalina wa Kezi tegaliyo ku Lwasa ne Lwasa kino kimulekawa ate kyamusangawa Lwasa agenda fuuka ekiragasamu Lwasa agenda fuukanga muzeeyi Jemba mu biseera ebijja Lwasa ng'asoma birango ku gundi kuki ng'asoma birango ku baziisi naye olaba Lwasa wandibaddemu amagezi n'omanya nti obuzanyi bwakuzanyisa bufu si papa tali mukomera gemu ye yaggwako gwolobba essimu ne bakuwozesa emyaka egyo gyonna emirundi egyo gyonna ne ssente yabba nnyingi ate yagaana zizeeyo mbu yagaana si papa ye yagaana okutemera afa kisiiri bw'oba onaawo natemera kati katata kyakuba Brian White twalabe kina Kenya kijja kyeyogeza why ate akuba simu mbadekera omutwalo gumu ayagala mmeka mbw akameza ka mutwalo gumu naye abantu bano Lwasa bawasa lwaki etuddayo ne tukola review ne tulaba oba abeera nabo tabeera nabo yes sandi olumala okujja mu mawulire ng'addayo eka wamma omukazi mukulu kyava tavaayo nnyo bwe yazalamu abaana kuba toyinza bbeera musajja mukulu ng'olina n'abaana batuso omusajja omukulu ameze n'ensiko ng'olina n'abaana balina ekibira ekitudde mu mpale ensiko kyeki George Wakabush juni yasini anti juni yamera ku senior kitege kakati oyinza kuŋŋamba nti nno Lwasa omuntu alina George Wakabush ameze ku junior tugambire ku Lwasa ensonga yakinkuleesi Lwasa ensonga zino nga nze ffe tuli basajja Baganda nze ndi musajja Muganda naye abantu abo Lwasa mulabanga omusajja Omuganda naye si Muganda Omuganda gye buva ne gye budde Omuganda owaddala omutuufu kakongoli aba n'ensonyi awuza banandaba batya imagine seka sente otuuka otukola tosobola kukola akatambi obuseego nokkirira wabba kuli ekyanuuna Lwasa n'ogenda ekyanuuna abaana nga naye abawala b'ennaku zino nga bajjamma balina endwadde balina bikandida bawunya nga mwala gwa Lufula bawunya abaana bawala bawunya ate banaaba lwaki olugiro lwekuba makeup nti atya okweyira amazzi nga kwata pafumu kati nga kigattawamu kiti
enkukumbu y'okukyuma n'alyoka akyumira eggwanga Lwasa era nze bwe nti Nabatanzi yali ayagala Lwasa bya ddala aba yaguma kati ne Vanessa gavumenti yagwenayo gwa gundi ate kati Vanessa mwannyinaze oyo Vanessa baba yagenda ewa Lwasa nga tebamaze kuŋŋamba nti kazannyo kitegeeza neziza Bafana yabirimu Bafana yalya ŋŋamba Bafana yalya sente zategese kalivo yazigyewa ngenda kyebuuza Bafana nga mwavu Bafana mwavu yali makasoli enanaafu singa olaba ku bubizi bwa Bafana obubizi bwa Bafana bwalunda bwonna bwakunduga Bafana yagyewa sente no abantu tulina bba bwino kasoli Bafana gwalima tasobola kuvaamu sente ziteeka kanivo Bafana namulaba mwariya yakijjawo akati alina emmotoka ye eringa eya wizo ogimanyi olaba ekivulu kye yabaddeko enjaga gye banyweredde kandi bukyamaani ne batabasiba kitegeeza ku lweno nnene ate Bafana baba yalya sente yaziriira bweru wa ggwanga waliwo yafulayike bazikuwaawo layike bambi baziwa bali bameka layike tuli mu 10 tuli 15 mwongeze ka likes nenda waliwo abaagala okubayita mugume nze njagala amanyi ku standi ya Lwasa mazima guno kyogedde mazima okitegeera ani akyogedde guno waliwo omukyala wano erinnya teririiko naye ng'agambe mazima Vanessa standi ya Lwasa kati labayo tutandike enjo yatandika stanti zino enjo anyumba ebibuuzo engeri gye besinkanamu Lwasa bw'osinkanye omuntu gundi yamukyaza nina gwe nali naye n'amukyaza naliwo okukyaza ani gundi enjo agamba mbu baali ku mukolo Lwasa n'amulaba n'amugamba mbu amwegombye beeyagalira ennaku ezi ne beesiima omukolo wayita ennaku ezi omukolo ne gugenda mu maaso ogwa enjo baamukwata mu nnaku 3 besinkanye ku mbaga mu nnaku 3 ne bakola embaga wali okirabyewa ate kirimu ne TV za Uganda eno TV eri Kololo yaani ate TV ye Kololo yaani ya Lwasa ya nanyini kuteekawo standi gwe kakkana wamba Lwasa mama naye bane Uganda tuzuukuke Lwasa ndi musajja oli musajja kale wamba Lwasa olaba Lwasa oluba okugwawo akantu bwe kati kagwawo lwaggulo ekiro nabeera ku TV so Bannayuganda mbwegendereze Lwasa ali mu buzannyo ebintu by'amakulu tebabiyonnyobekera olukira nga babidaivatinga bivaayo nga bibuliraawo nga kuba ebintu by'emmwanyi byabuliraawo wajjawo ki ekyabuuza ku by'emmwanyi ono omukyala Peneti omuzungu aye eddwaliro baalizimba bwe balyogerako balina akazimbe ke bazimba munda ati omanyi nkubirawo akapiira bwe balina akantu ke bazimba omwo munda n'okalabako kalinga kabasikaali nkutidde bannange naye Lwasa kano yali agenda okusimba kuba meeya naye omukazi yabadde mutuufu ono okuvaayo tugeze kati si sitanti agamba fulagambye ensasula yaganye mugigenge okusasula abaana be mukozesejja mukimanyi mulembe gwa Kayihura wajjawo omwana ayogera ku bijambiya Kayihura namugamba yogera wamba byali bitya tebatwala wabeewo abasirikale batukuuma biki omulembe gwa Kayihura okyaga wabeerawo ebintu diversion gye mukola banaye esitegenda tambulira ku diversion mpaka olaba omuyimbi ayimba obulungi atuuka ekiseera n'akola naye ate ne Bannayuganda bakendeze ekya diversion Asia yafudde bawuza diversion nalaba gundi ayogera ebintu ebitajja nsimanya mbu waliwo yakwata Asia simanya gundi ono edimizaaya yavaako andi boogera yogera ebintu ebitajja ababuloga baavaako edimizaaya yavaako Godfather baavaako oyo Godfather ajjanga mu tawuni ng'atusuulako gundi z'amasimu screen guard ng'atuyirirako obusimu ng'azitambuza twagenda okuddamu omugirawo giragira nga yavaako tiyo mubuuze gyakuba kati ayinza okuba yanneerabye naye nga tugulangako n'obusimu mwawo nga mugalira ayagulaniko naawe wati jjajjanga tulinamu amaduuka awo gatusuubulako okitegeere abo baavaako kati bakyawogera ebigambo nobeera naye Lwasa akendeze sitanti Uganda Lwasa ojja tuuka ekiseera
ng'obeera ku mukolo ng'abantu bagamba jjawo ekintu ky'obuwemu ekyo nga lwasa kyabuwemu kati okimanyi nti okuvuma lwasa omuntu akuvumamu akabina akuvuma amanyuma wakiri akuvuma amanyuma ga Nikolo anti tugenda kuddamu okulaba ng'ate lwasa alina Nikolo bannaye ate tuba tugenda kutema butemi kisoboka mazima ga Katonda muggulu tuba tugenda kutema butemi lwasa nzikusanga ne Nikolo tugenda kutema butemi kiba kisusi ate mutusala omugambo guliwa patubawa info ate mwe munoonyereza mubeera mukomba minyira temunoonyereza ffe tunoonyereza ffe bakabaka obukunoonyereza mu ggwanga Uganda okitegedde naye lwasa kubanga kyolaba stanti ya Vanessa eyo byonna byebawuza mbu okwanjiro tekwaliyo bakiddaawo n'agira simanya yali mukazannyo gundi yali akimaki yali atali wa videography ani Keizi walawo wa videography we nategeerera nti ne bakiddawo yali mukazannyo baali bagenda kukyala yes bakidambo nga tamanyira gye bagenda omwogezi omutuufu oyogera n'omwogezi gy'okola ki gy'olaga n'omukubira essimu second wali olabyeko omukolo gwe batwalako bokisi z'ebibiriiti ze batwalako bokisi z'ebibiriiti okimanyi nti ku bintu bya lwasa bye yali atwala mwalimu bokisi z'ebibiriiti yes awo tuvuddewo lwasa nga bwagala nti alina ssente empitirivu wala ku bintu lwasa bye yali atwala ku mukolo okimanyi byali mu kayumba nga sikakube na pulasita nga tekalina na lujja bali wano tekalina na lujja ng'omuntu n'ekizikiza kikakutte kayumba kalinga kammese twabiteeka ku Megatron YouTube channel mugenda ku Megatron Media mugende ne ku MC Uncle Bini YouTube channel mujja bbira bajje ebiri anaye Brian White mbu yakomyewo ajje diversion waliwo ke batembeeta kati akalala kata bakaita omugaggo omuto soba wakalabye bali mukatembeeta nako kabenga diversion kati nawde kagamba lumbu yanjogeddeko biki lwaki lumbu yanjogeko nina ssente zange ngenda kuyamba abantu biki okitegedde soke tulanga abantu baffe bano aba Solar Icon Uganda Limited bakutuusako sola ez'omulembe gendayo bakuwe sola ez'omulembe yes oyagala ekitaala kiviza sola pass za ebitaala bino ebya standby lights oba security lights oyitawo nekyeteeka amasaze gakyagenda n'osigala mboli byasigala kubafala naye kakati gendayo wali eringa kwena gyesente ojja balaba bakubira essimu yaabwe eri 0702 6 759 0702 6 759 oba 0770 37 6 98 0770 37 6 98 Megatron event balina abogezi balina kamera ez'omulembe videography ne photography basuse photography ne jogodovula videography video kireke nokwata emikolo kwata emikolo n'okuba ebifaananyi oyagenda ku photoshoot bajja kuwa ebintu eby'omulembe enamba eri 0707771503 mu Megatron events bakwata emikolo videography okola bulango oyina edduuka lyo bale n'okulangira nawe ayagala okulanga naffe era otukubirako enamba oba 0750 9986 ayagala okulangako naffe tukubireko 0750 9986 waliwo bana aba NW Phone City basangibwa ku SP Plaza ku William Street yawo ku level ya 2 edduuka namba 25 bakubireko ku simu yaabwe kuguza amasimu ag'omulembe oyagala GBL screen guard oyagala gadgets oba oyagala spare w'amasimu ow'omulembeza spare wa Aquasi pitalabika owa Aquasi owa Viva owa Oppo nebo bamulina ate kulayisi bayiza n'omukuwa ku kibanyampola gwayina edduuka enamba yaabwe essimu eri 0703 6 14 23 0703 6 14 23 babayise ba NW Phone City basangibwa ku SP Plaza William Street bakubireko bagambe nabirabye ku Megatron Media oba ku MC Uncle Bini ku mikutu yawe yonna nawe ayagala okulanga kuna fereta akalango ate tuberenga tukulanga mu manya g'ekika ekyenjawulo lwasa mukwano gwa Ferwasa kye tugenda okukola tugenda kugoberako ogenda ebweru nze olaba otya okuwonya eggwanga okwonoona abaana